Jaja Jeno Damolira era tukwebaza twagala Mukama Katonda akuwangaze kubanga byotukoledde bingi Jaja Jeno amazima taata waffe Damolira ebirungi byotukoledde mu Nateete bingi ne mu geto zonna bali balabira okuga babisangiza Kamala Mukamazi era batwagereko nabo bali bategeze bati era yogerako eri eggwanga Kamala Mukamazi mwebale kwagala umutabani wange Damolira era abantu bonna Katwe Nateete bagamba Damolira w'amaanyi era njagala okubanekereza abayaayi bonna abagenda babalimbalimba nzino ki NRM kyeki Kamala Mukamazi nzamanya bampita Mama Bettina naye ndi musanyufu nnyo olwa Jeno Damolira okulaba ng'ojja n'otubeererawo mwene embeera nze nali sikisuubira naye taata omulimu gw'omukozi ensi yonna ate otwongera mu maaso ne buli ddala erisembayo mu maaso abatuuze b'e Nateete balabiddwako nga kigambibwa basiimye enteekateeka ya NRM gye zeekola okulaba ng'ekulaakulanya abavubuka kati birabe balabiddwako nga kigambibwa nga basiimye enteekateeka ya NRM okulaba ng'evaayo n'ekulaakulanya abavubuka ebakoledde ebintu bingi okulwala obubbi wamu n'okulwanagana twebaza NRM kubanga abavubuka babadde tebaagala kukola kuno naye abantu abamu balunda kati abalala bakola emirimu sako NRM kyetukoledde nze nga Mama Nabukenya ndi musanyufu nnyo Kamala Mukamazi olw'ekino ekintu ekyabaddewo nazigaboza yakusagire kuliremu kulwa TV ensi yonna kasendeyo lino eyali President wa America Donald Trump yalabiddwako nga Pulena ayogerako eri eggwanga. Thank you so much. Eyali President wa America Donald Trump yalabiddwako nga ayogerako eri eggwanga ng'agenda okulumba North Korea wamu ne China katubirabe. Eyali President wa America Donald Trump yalabiddwako nga ayogerako eri eggwanga agenda okulumba North Korea wamu ne China. Eyali President wa America Donald Trump yategeeza bw'ati now the trouble, the reason the army called the superstar, the reason called the biggest station called the trouble. We have constant the people. Thank you so much. Funyemu. So nsaba twanguye mangu neri sokoje. Samuel Jeno
Major Kutesa Fortune nangamba komanda jangu tugende mu mabito waliyo omwana gwe bayita Neri nasituka nenzija wano Neri nandeeta mu kifo kino n'okuva lwe yandeeta mu kifo kino neyegatta ku ghetto structure era atambulira wamu ne ghetto structure era akoze kyamaanyi okulaba ng'alwana okuwa security abantu b'omu babiito wano so njagadde mwebaze nga tannaba kweyogerako is part of us ate jeno ono material wa skilling ne mu skilling yagenda nakola ki nakuguka sebo Neri akazinda lukankaze gyoli pozi nsokwa okwebaza Jeno Kutesa Jeno Tamulira Major Kutesa olw'omulimu ogw'amaanyi nnyo gwe bakoze ku baana ba ghetto tweyazege bye byaddala twakyuseemu ne Gaza kuva olunaku lwe twafuna erinnya ghetto structure. Muganda wange Akaya yambulira programu eno eya ghetto structure yamala okubula programu ya ghetto structure yono rasta wange ono champion wange ono yamala okubimbulira ebyaddala yakyusa embeera zaffe afande embeera zaffe zakyuka ffe olunaku komanda lwajja lunatuwadika mu ghetto structure tetuddangamu kulaba ku mupoliisi wadde wano ng'agamba omwana wa Gaza nti agenda kumutwala musiba wadde omugoba emisinde ekyo tukwebaza afande waffe tukwebaza okubanga mu butuufu naffe watufudde abantu abobuvunaanyizibwa ffe eno batulabanga nga bayaaye ne katuleese Jeno tulese Jeno kintu kyamaanyi Jeno respect komanda waffe Jackie respect komanda waffe ono kubanga ye buli waaba era nga waliwo embeera yonna nekatagana n'omuyaayi wa ghetto bannanga atutegeeza ne tugenda era bane mukubire ku bugalo komanda waffe naye tukwebaza afande waffe ku nsonga za sako bannaye bammemba abangi wano mbagamba ku kigambo sako naye afande nfunamu obuzibu mu kigambo kya sako okunnyonnyola baganda bange bano mu butuufu munansonyi obba waabirira leka mbawaabire natuuka ewa mukama wange nga waliwo omuntu waffe afunye obuzibu ono ne mutuuse wa mukama wange ono nangamba yes Neri nkumanyi kwaniriza naye eyo nga simumanyi ne mugamba mukama wange mwali mu bitabo ekitabo kikino kirina mwe nangamba simumanyi nakugamba njagala abaana bonna mbalabeko mu ofiisi yaffe ya ghetto structure mbalage nti sente tuziina mu bipapula ne mu banka nti gyeziri bakimanye bajje bakole ki basabe sente ne banyonyola byonna nti $5,000 emyezi 3 ozaayo $5,000 mu 2 n'ekitundu muwulidde bammemba tolekaayo nanga muntu kukumanya nti oli mmemba n'owayo fotokopi yandaga muti nogulawo sako nga basobola okuwa $10,000 n'ozaayo 10 n'enkumi 5 emyezi 3 bate bakuwadde. So kati bammemba mmwe abamu temwanzikiriza mu nsonga ezo eza structure bakkiriza ekitabo kino afande mbayina bangi era we mbayita abamu bagenze mu skilling abali tutaddemu ezo embeera zonna bannange zituyamba ate nga nange nsaba bannange mmwe abatannagenda mu ghetto structure sako mujje sente baziwaffe abayaga muwulidde baziwaffe bamalaaya muwulidde tebaziwa bagentleman baziwa baki bayaye bamalaya muwulidde komanda kino ekitundu kye tuliko ky'abakyala beetunda kyabayaye naye tusuubiranga naffe engeri gye mwatukutteko tugenda kukyusa mu mbeera zaffe tuve mu byokiyaye tuve mu bwamalaya naffe tubeere abantu ab'omugaso ekirala komanda sente zo twazijjayo naye era nga mukama wange tetugaana kusaba kutwongera mu maanyi emirimu tugikulaakulanye wano genda okujja nga mukama waffe naffe waliwo ekintu eky'amaanyi kyolaba n'ogamba bannaye abaana bano enengera embeeri gye mbasanzeemu si eri gye nakola ki gye nabalekamu ne tuddamu n'okwebaza abantu abatuwadde etubeera tulina abantu komanda abatuwa we tubeera wano omuli kyamaani w'ekitundu ajje mumulabe ono mwami musajja musiraamu musajja mukulembeze musajja mukulu tetwenkanya myaka naye atulera atubeereramu
mu ngeri yonna n'amanya tuli baana ab'effujjo naye ajja n'atukansolinga mu ngeri emu. Mwebaza chairman wa fono afanda ajja agenda kujja nembagamba afanda ajja nebagamba ajja nti ajja kuva obedda we bali taata abaana mpozi abo bagenze okusoma mu skilling bana twebaza Katonda okuba nga ate mwatutaddemu n'ebintu by'okusoma skilling. Ono afanda ono maama waffe mu skilling. Ono Katonda geto yagiwa omukisa. Olunaku lwe baatulagirira geto structure baatuwulirako ne skilling era akayooyo maama ono nze mwana wa geto ono gwe yasooka okuwandika mu skilling era amaliriza nga ndi mu koosi ya laser design nga ndi disciplinary yagumpa ku ssomero naye kuva nvaayo ebyaddala maama ono abeera ajja wano tulabako twatotteyo n'abaana balala komanda bangi tebaliwo wano abangi gabe bali ku ssomero era n'ogendako omutundu oku skilling n'ogamba bava Gaza muwandike emikono okyamu bangi twagenze geto ku geto nga tubanyonyola ku mawulire afandi nga ne komanda ffe jaki nga bateeka mugende musome ebyaddala basomye bangi kitegeeza nti afandi twagala okukyuka twagala okuva mu mbeera eno gye tulimu y'okusiba nga tutudde tufune byetukola naffe tukole ki tubeere abantu ab'omugaso eri eggwanga. So bw'ogenda wali skilling afande eri mutumbwe oyinza okugamba ya geto si y'abalala ate ne webawa ebifo ebyobuvunaanyizibwa kiba kya buli azaamaanya kamuwe eddakiika emu akubuuzeeko neyanziza. Neyanza nnyo amanya gange nze Nasanga okuva ndi kansala wa NRM eyayitamu ekibuli awo era ndi wano ndi kansala sitting kansala era nga natandika skilling 2017 ne Farida Mayanja tudda kati tunine Katana Faith atukozemu omulimu muyitirivu. Nebaza mwenna sebo wano nzijjawo nnyo mu geto zino eziri wano zonna nzeetoola buli lwe tugenda okuwandiika nsooka kwetoola geto zonna eziri wano era ne betuba tuwummudde nzija ne mbabuuzaako era bw'otuuka ewange wali emutunde ku skilling omwana wa geto yajjudde wano bane tukwebaza era n'olunaku lw'eggulo nina abaana be najje ebuzira nga baabasiba bwe nayitamu okuba nti mbagamba bajje basome abaana nabasanga mu geto ne baŋŋamba aja ati ffe tulina ennaku ne mbabuuza nnaku ki nti baatusiba abaana baffe bali luzira naye ng'ekibasibya omwana mbu yabba embwa buno obuba obuzungu ne bamusiba emyezi 7 naye olunaku lw'eggulo namuggyeeyo eggulo era nabadde awo ne mujjayo era kati ali mu skilling eyeewa bigalo gye namututte beja nkwebaza okusinziira nze mwentambudde mu geto teringa luli bwe yali kati nungi nnyo era abaana bakuwuliriza bambi mwebale nnyo mwebali eddala era sebo taata ngamba wano nkusaba ojjeko emakindi nze nno ntwala ekitundu Al-Qaeda mwe yali awo nanze atwalawo nsaba taata ojjo nkyalireko geto eziri awo mpitirivu kati bamulekwa Al-Qaeda ali mukomera naye nze embeera yeewansi neyanza nnyo neyanzeege natete we ra abenatete muli mutya wano mabiito oba omulimu omukulu ki bagwogedde bwabakola embaga zonna bazikolera wano yaza mabiito abakungu ba gavumenti abali wano tulina Major Emma Kuteesa okuva mu State House tulina RPC yatwala polisi ya wano yonna de ba coordinator ba ghetto national coordinator n'owerubaga ne Madam Nasanga for skilling n'abakulembeze mwenna balamusizza nze bampita General Damulira nga ndi General w'amagye ndi General w'amagye naye nga nkolera mu Uganda Police y'eggwanga mumpulira omulimu gwange kulwanyisa munda ku TV
omulimu gwange kulwanyisa bumenyi bw'amateeka okulaba nti eggwanga liri mu mirembe nti buli muntu ewuwe alina emirembe tukeera kunkya n'ova ewuwo obyeko nga bw'oba ovuga emmoroka mu jaamu totya nti waliwo agenda okusikako ka side mira mumpulira so nze ogwo oda nze ogwo gwe mulimu gwange nga nkolagana ne bannange mu poliisi n'ebitongole ebyokwerinda ebirala naye ekindeese wano olwaleero ne ttiimu eno gye mulaba oda wabaga waliwo embaga egenda maaso embeere je naayogera je niwaba ayogera bagayimirira kakati ekindeese wano n'abantu bano ttiimu eno ekindeese wano kufolowinga puroguramu ya ghetto mumpulira puroguramu eno yatandikibwa n'omukulembeze w'eggwanga mu mwaka gw'2022 ng'ekyagitandisa kizuula yafuna ripooti nti abaana bangi ababeera mu ghetto abasulayo n'abakolerayo beenyigidde nnyo mu bumenyi bw'amateeka era bangi basibwa mumpulira bangi bali mu bumenyi bw'amateeka era bangi bafundikira testimony mugiwulidde madamu Nasanga abagamba omwana yasibwa lwakubba kabwa tebeza n'ogenda eruzira emyezi 7 olw'okubba ki akabwa kati president yakiwulira ripooti yagifuna n'alaba nti puroguramu za gavumenti nyingi ezize nga zitambula nga waliwo abazifunamu PDM emyoga YLP n'endala naye nga waliwo gurupu y'abantu abayitibwa aba ghetto youth abali eyo nga puroguramu ezo bawulira mpulire ndoza puroguramu gye batandise kati okufunamu eya skilling era njala okwebaza madamu Katana n'ettiimu ye nti puroguramu eyo efokasinze nnyo okuyamba ku baana ba ghetto okufuna skill kubanga emirimu egyo egisinga gyetaaga ng'olina ki skill y'omu mutwe kakati ng'ogyeko puroguramu eyo puroguramu endala yeeno eyatandikibwa pulezidenti nga yo omulimu gwayo oba omulamwa gwayo kuyamba mwana asula oba okukolera mu ghetto okumuyamba okumujja mu bumenyi bw'amateeka okumuyamba okumuwonya ekkomera okumuyamba okumufunira ekyokukola aleme okugenda mu bubbi kubanga alina omulimu gwakola ki gwakola mumpulya bulungi bw'oyogera ekyobumenyi bw'amateeka mbasagaana kukirwako kubanga mmwe wano mubadde mukiraba nga tosobola kukwata bantu 10 ennatete ku poliisi nga temuli kumpi 90% abava wano naye kakati ripooti gyenfunye nti embeera yakola ki kakati ate ab'emabiito Gaza ate be baalokoka kati ate abakyakwatibwa ate be beewalala so puroguramu eno yatandika okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mumpulya bulungi okulwanyisa ki obwali bufumbekedde mu ghetto nga n'ekyabuleetanga lwakuba nti abaana tebaalinanga kyakukola bakera kunkya kulya bikoola ne batandika okusumbuwa abantu ne batandika okukola eggaali ez'okubba obusimu ez'okubba obubwa ng'oyo yabba akabwa ez'okubba obutaala bwa gundi side mira mu jaamu n'ebintu ng'ebyo mumpulira kati nga puroguramu eno erina kutereeza mbeera eyo abaana abo ababeera mu ghetto nabo babeere nga bannayuganda abalala mumpulira ali muto nali mbeera mu ghetto ye Namasuba navaamu nensoma nemmala kati ndi general government ow'eggwanga kitegeeza nti ne mummwe senga muyambwako mukwatibwako mujja kuvaamu ba general ne ba minister ne ba RDC ne ba commissioner n'abasuubuzi ab'amaanyi emikisa mugirina sikiru muzirina naye mubulwako jasikola ki kuyambwako kati puroguramu eno yakusembeza gavumenti mumpulira
Program eno ya kusembeza government eri abaana abo basobola okukola ki okuyambwako. Nkutunulire ng'omuntu asobola okutunga mu kifo ky'okutunulira ng'omuntu agenda okubba. Nkulowooleze okuba obulungi mu kifo ky'okulowooleza okukwata okutwala eruzira. Mumpulira bulungi? Kati ye pulogulaamu eno agitandika nga tuteekawo obukulembeze. Twatya abantu tusobola kutuukirira abaana abo nga tebalina bukulembeze. Ne tuteekawo obukulembeze. Jackie agambye wano tewaavaawo mukulembeze naye finally baakisolovinga. Kati mulina okukiikirirwa. Abaana ne bafuna obukulembeze obusobola okutegeera ensonga zammwe ne bazitwala mu bakulu ba gavumenti. Ye ghetto structure gye mukola ki? Gye muwulira oba gye mulaba. Bwe tumala okuteekawo obukulembeze tukizuula nti abaana bano beetaaga okufunira ekyokukola. Ye pulezidenti kwe kulagira bateekewo oba tuteekewo SACCO. SACCO ezo nateekamu ssente abaana basobole okukola ki? Okwewola. Era wano e Rubaga miliyoni 10 mu SACCO ya Rubaga zaatuuka. SACCO ezo ziri mu bantu ba gavumenti. Mwe bennyini mwe ba member abaana ba ghetto era atanayingira mu SACCO ya ghetto yingira kasoba ng'oli mwana waki wa ghetto. Mumpulira temuli mu ba gavumenti mulimu mwe ba member mwe ba loan committee mwe ba signatory ba account kubanga buli SACCO erina account mu banka. Kubuzeeko naye Oye, oye.
yajigula bakubira twalina katenti kafe wano bakubira muziki wano paka kusawa chali kumirwa kuka navanga abadika muri omaya gara kuyimba ngaoranira mu nalumala kukuba muziki mawali nokuwa mo nje yali akuba muziki woyo oli chimu kati chiliku yo naye wanyodde mekabiri wa sinaba okujako kubanga guwedde kati sawa 8 ziweze oba tezinaba menya nawe dasimanzi na tuzemo omusaayi bagambye bwonna salako akugambye bwonna afanda agambye bwonna busayi tubuliye ana bageto ba mirembe temulwana Jofule. Sina wanga kwa moto pamoja. Tukivuka ni waje kuliko. Watukula milioni kwa tulipa milioni mkaga. Pale kale unakudia kama kutesa. Milioni ya sasa. Hai kuna mkaga. Uno watome milioni kabisa. Unafuna nasi una flash. Nana sojiraga. Kulirana abakulu byeyo